okweteekerateekera akalulu ak'omwaka ogujja 2021. Ku nsonga eyo yennyini commissioner okuva mu kakiiko k'ebyokulonda Justin Mugabi avuddeyo n'atutegeeza nga NRM bwe yeetisse obuwanguzi n'ebitundu 79 ku 100 mu kulonda kw'abavubuka okwakaggwa. Bibadde bikyali bityo era n'atutegeeza nga abantu 56 bwe bamaze okugyayo empapula okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. 5 ku bo bakyala naye nga omuwendo gw'abantu ogusinga gwaba abazze okwesimbawo ku bwannamunigina. Ng'ebbugumu ly'akalulu akajja lyeyongera buli lukya omuwendo gw'abeegwanyiza okwesimbawo ku ntebe y'obwa pulezidenti gweyongedde okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda abantu kati baweza 56 abajjayo empapula. Kamiisona mu kakiiko ak'ebyokulonda Justin Ahabwe Mugabi asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ky'abamawulire ekya Uganda Journalists Association e Kawempe n'ayogera ku muwendo gw'abeesimbyewo. The majority are independents because we have only 26 registered political parties, but we are still receiving the aspirants. But anytime, if you want an update, even for today, you just visit us, and we will give it to you. At least by yesterday, it were only 5 women against 51 men who had picked. Ono atangazizza ne ku nkiiko z'abannabyabufuzi ze bakuba. Asabye bannabyabufuzi okubuulira abalonzi ekituufu ku nsonga z'ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe ekya COVID-19. But as a commission, in conjunction with the Ministry of Health, we have to be seen to protect our people. We received very many reports throughout the country. We have very nice photos of youths who actually were allowing more than 1 arm's distance from the next voter. Then we also have those who were hugging and who were lifting each other and who didn't care. We will continue spreading the gospel of remaining safe. Mu kalulu k'abavubuka ku byalo akabaddewo ku ntandikwa ya Sabbiiti eno, akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde nti mu bye baakuŋŋaanyizaawo NRM y'ekyakulembedde n'ebitundu 79 ku buli 100. Twakafunako okuva mu disitulikiti nga 9 biraga nti NRM yawangudde ne 79%. Okay? Nekuddako independent candidates abayisimbawo nga okwannamunigina ne 14.8%. Nekuddako ekibiina ekya national NUP nekifuna obululu kwebyo byetulinawo kati 2.3%. Atenderezza bannamawulire abakola omulimu gw'amaanyi okumanyisa abantu ebikwata ku kulonda era ng'essaawa yonna baakubasomesa butya bwe bagenda okukwatamu amawulire mu kalulu akajja. Bya Eric Sebalamu, Crossroads TV, Omunnyo.